Eggwanga lya Rwanda lyetooloddwa ensozi ensiriikirivu, obutonde obukwatiridde mu langi eya kiragala, ko n'emigga egifubutuka kumpi mu buli kanyomero. Wabula wakati mu bulungi bw'obutonde buno nate mufumbekeddemu ebiwoobe n'ebyafaayo eby'okuyiwa omusaayi. 1994 wabalukawo ekitta abantu mu ggwanga lino ng'abayeekera aba Interahamwe basanjaga abantu abagambibwa okuba eyo mu mitwalo 80 oba n'okusukkawo mu nnaku 10 zokka. Ensi yonna yakwatibwa ensisi etagambika olw'ebikolwa bino eby'obukambwe obusukkiridde. Ng'eggwanga lya Rwanda likuza emyaka 20 egy'amanunula, tulondoola ensibuko y'olutalo luno olw'ekiyeekera olugambibwa okusibuka ku butali bumativu obwa bannansi abaali baagobwa okwaboobwe. 1987 ekibiina ki Rwanda Patriotic Front RPF kigunjibwawo. Kyali kibiina kya buyeekera ate era nga kya byabufuzi. Bangi ku baagunjawo ekibiina kino ng'omugenzi Fred Gisa Rwigema ne Pulezidenti wa Rwanda kati Paul Kagame baali mu kibiina ki National Resistance Army NRA ekyaleeta Pulezidenti Yoweri Museveni mu buyinza wano mu Uganda mu mwaka ogw'1986. Wabula abakulu bano olutalo lw'e Luweero lwalinga ettendekero gye bali nga bateekateeka okununula eggwanga lyabwe erya Rwanda. Oktoba 1, 1990 abayeekera ba RPA mu ngeri y'obubba bayingiza ebyokulwanyisa mu ggwanga lya Rwanda nga bayita mu bugwanjuba bwa Uganda. I was the commander of military police of Uganda. I escorted the whole force coming in here. So they came as forces which was going to be deployed elsewhere. So the NRA didn't know that we are coming. Ekimu ku bijjukizo ebyamenunula ekiri e Gagitumba okuliraana ne district ya Uganda eyantungamo kikulu nnyo. Essasi ly'olutalo olwamenunula eryasooka wano eryakubibwa. General Sam Kachemera Kaka eyali omu ku baduumizi b'abayeekera agamba nti okufa kwa Rwigema kwabakosa kinene nnyo. He was the one who had all the strategic plans on him. Wabula mu kiseera ekyo abayeekera baali bamaze okuwamba Gagitumba. Bingi bikyuse nnyo mu kifo kino awaakubwa essasi ly'amenunula eryasooka naddala mu by'obusuubuzi. Bw'obuuza eyakuba essasi lino eryasooka buli omu emboozi akuwayiye. Wabula abamu bagamba nti Sergeant Musisi ye yakuba essasi lino. The first bullet I can't tell, but there was a group of soldiers who attacked. The commander who was he knows he's called the Sergeant Musisi. Obusozi obungi okufa kw'abaduumizi nga Rwigema, Chris Bunyenyezi ne Dr. Peter Bayingana byakalubiriza nnyo abayeekera ba RPA era amagye ga gavumenti mu kiseera ekyo gaakuba bano ne gadda ne mukati ne geewogoma. Kino kyabawaliriza okukyusa enkambi ne badda mu nsozi z'Evirunga. Badda e Nyagatare bwe baafuniranga obuyambi okuva mu Uganda era wano we baasinziira okuwamba ebitundu by'omu mambuka ga Rwanda. Occupied here, then the enemy came and occupied the other. There is a farm there called the Overpalm. Former Overpalm. That's where they came and occupied. Nyagatare baasangayo obuzibu bw'ensolo z'omu nsiko ate nga n'amazzi gaali gaakekwa mu bitundu bino. Beeyongerayo eggabiro gye baasookera okulwanagana n'amagye amagwira okwali aga Bufalansa n'aga Congo ge baafufugaza. We had to announce that indeed the war of liberation has started and we had to have something to show for it. And therefore Gabiro presented a very good, if you will, garrison in terms of our success and the government failure. Enkambi y'eggabiro kati yazimbibwamu ettendekero ly'amagye. Oluvannyuma lw'emyaka 2 aba RPF baazimba ekitebe kyabwe wano Umulindi. Wano Paul Kagame eyali ssaabayeekera mu biseera ebyo lwe yasisinkananga abaduumizi be era olukwe lw'okuwamba ekibuga ekikulu Kigali wano we baalulukira. Wano era we baasinkana n'abo abaali baagala okussa ensimbi mu lutalo lw'okununula Rwanda. All operations were planned from, including the campaign against genocide, was planned and, if you will, executed from here. Bingi ku bijjukizo bino bitwalibwa nga bya mugaso nnyo mu ggwanga lya Rwanda emyaka kati 24 bukya lutalo lw'amenunula lutandika.